tutandise n'omutwe gw'ekiwandiiko gugamba nti kifulumizibwe mu bwangu ddala abalungi ab'emikwano n'abawagizi oluvannyuma lw'okwekuba mu torch n'okwekennenya n'obwegendereza Rickman Manrick nange tukkirizganyiza era ne tusalawo buli omu akwata amakubo ge newankubadde okusalawo kuno kuyinza okujja ng'ekyekanga eri abamu ku mmwe twalyagadde obbakakasa nti kwatuukiddwako mu kitiibwa n'okutegeera amakubo gaffe enkolagana yaffe lubadde lugendo olujjudde omukwano enseko n'okkula era tuli basiimu ekyensusso olw'ebyo bye tuyiseemu ne bye tugabanye ffembi nga nekkaanya essuula empya ey'obulamu bwange n'alyagadde okukikkaatiriza nti ndi single naye era sinoonya relationship mpya mu kaseera kano fokasi yange essaawa eno eri mu kukula ng'omuntu ebiruubirirwa byange n'okulabirira emikwano n'enkolagana ebitegeeza ekyamaanyi ennyo gye ndi musiimu eri bafans ne bafollowers baffe olw'obuwagizi n'entegeera mu kaseera kano ak'enkyukakyuka mu buwombeefu obw'ekitalo tubasaba privacy nga bwe twekkaanya essula empya ez'obulamu bwaffe with love Sheila Gashumba. Shout out to Tasha Montana. Bye.